kusaba ekintu ekyali politiko toteekanga mu linnya lyange. Teacher Lumbuye wagala nnyo naye tonteesa kisa. Ompulidde? Sikuwulidde. Dena wadiwuliriza kubanga drone zijja kujja zikoleka nga lisisi. Toteekanga mu linnya lyange oba kifaananyi kyange. Ekyo nkikugambye. Ebiri politiko oba ebiri yuka but ekikwatagana ku family wa relationship toteekanga mu linnya lyange. Wulira. Ante kati muyagala live yetambule sibo kyagala naye akuyogera ku nze sikwata ku family ya muntu business ya muntu newe mba ndese kagundi kaneno nga nawo kimanyi kati mweyagala ne Biira mweyagala are you in love with Biira akimanyi obadde ozanya kazanye naye you are not in love anymore but why you getting enemo nakwata nti nakute family yo oba taata oba maama wo namwogerako gwe kyota kikunyigira nga kati mukazi anobye Deno. Bana yongedde kunoona. Kama wetonde anogera kwekala kasa. Ndako lekane na okuza katisanga mwa. Yesiza okugambe osobola okugenda mu kyo kyagala. Biira yakweza yakole akayimba. Deno zaako filita. Tokamba fena tugenda kwa ya nawe. Deno zaako filita okunyiga ne nze osobola okunjogerako kino kyonna mu politics. Naye kikwatagana ku bintu bya family oba relationship kusaba tobikola kubanga sirimu yo kirasi mukazi recording nakugamba nti nano byero okwadde nayogedde lekate mulekate na mukutisa tisa abantu wane ticha nawe ko bambe ate kirala nali kuvumyeko ate kirala nedde no bambe aflay zengera akulabyeka awo simbubi social media no mukyala ati break bala na social media mwali mu ngandi mu program zone za relationship asibwe kiri naye tonyiganya ate oli awo sikunyiga njagala omuntu ajagere ekigambo njagala omuntu ajagere ekigambo ng'ayina kati no wano size kuyomba naawe nze kusaabusabi kubanga sigenti kikole kuge kusaabusabi ebintu byonna ekintu kyonna kitali politiko tokiyiteekamu mbutoli politiko nedda mune abantu kuba kasavukanyama tetukola ku politics yekka akantu ke njagala ogamba abakyala ate njagala ompulirize bulungi omwami wo mweyalire ate omwebikke njagala okutegeeza abakyala mwenna ffenna abali wano abakazi buli omu ayina a different man ffenna tetudatinga ku musajja y'omu mulekerawo okuwuliriza advice z'abantu abali wano ezisusse omuntu agenda kulowoozesa nti omusajja gw'oli naye alina kuba perfect. There is no anyone called perfect person. Abantu bonna be tuli nabo they are human beings. Basobya ekyokubanga abasajja tebalina budde nga ffe abakazi be tulina obw'okubeera ku intaneti nga twogera ku bubi bw'abasajja obwa buli ddakiika tekitegeeza nti ffe abakazi tetulinaako bikyamu bye tukola abasajja ate bye tutasobola kwogera olw'okuba abasajja bakwata ne babikkako bo balina ku nsonyi ekitali ku bakazi tekitegeeza nti abakazi bali perfect. Abasajja totunuulira abasajja baabalala tunuulira marriage yo. Abakazi abasinga oyagala marriage yooli bweri mu muyisa nawe bwolowooza bagenda okuyisa buli mukazi alina different man gwalina okuba naye. Abo abasajja tebazaalibwa ku mukazi y'omu. Lekerawo okutunuulira abakazi abalala bye bayitamu n'olowooza nawe byerigenda okutuukako. People are happily married. Ekizibu ekiriwo nti abantu abasinga abakugamba ku bibi obufumbo bo bennyini tebabulinamu. Noonya omufumbo oba eyafumbirwa yaba akubuulira obufumbo. Tewaliwo agenda kukwagaza kyataliimu. Abasajja si bonna nti ogenda kubeeyalira obeebikke. Jjako omu omweyalira omwebikke omuwulirize omanye wookoma ng'omukazi omanye buti obufumbo kye butegeeza. Eyakugamba nti obufumbo kiyungu teyakulimba. Waliwo ebintu ebimu by'olina okugumiikiriza. Bw'atajjanga muyise mu maka g'omuntu olina ebintu ebimu by'ogenda okwekkakkanya. Gwe yasalawo n'ogamba kannondewo ono olina okuba nga omwagala ku mutima. Abantu baleme kubalimba. Marriage is sweet when you're ready. Bw'oba omanyi nti okyalinamu ew'okuyitaayita bireke. Mwe muleetedde abasajja okubakuba amagi. Ekikutwala mu bufumbo bw'omusajja atamanyi wammwe kiki obwo si bufumbo. Akkirizibwa okuwasa omuntu akkiriza okumuwasiza mu mitendera emituufu. Ensobi zino abawala be bazikola ate ne tunenya abasajja. Bw'okeera ku makya ng'omusajja omwagalira ddala kuva ku ntobo y'omutima osobola okumugamba nti osooka waffe aba takisobola n'okireka.
no kireka notagenda mu makago wo si bufumba abasinga bwe mukayaniramu bakuyita kawunduka ku byedirisa. Pass the process. At least no muntu amanye nti owafe. Londa ko musajja omwe yaliro atero omwerike. Hajja kukwagala na yo kyatunulidde families nnyingi amaka mangi abasajja bangi abakukwana olowooza bonna babo. It is only one man boyina okweyalira n'okwebika. Boba tolina budde tozaala. Parenting is a job. Boba tolina budde tozaala. Bosala okufuka omuzadde is a full-time job. And if you don't do it well, you do injustice to the whole community. Botakola mulimu go fenna otumenya. Kubanga omwana wo omugo otakuzizza alina okusoma n'abaffe alina n'abaffe. Bw'oba tukuzizza mwana wo n'akulanga ali namagala namaligi alina okujja tumuteeke mu ssomero lyerimu n'abaffe betukuzizza ate owo alaniko okwonoona abaffe. Kubanga jjukira ebintu ebibi biwawaala nnyo. So bwe mba nfubye obudde nenkuza omwana wange ne muyigiriza ne mukola kigo owo tomukuzizza owo yagenda okuba omanga sitaani wa amaanyi owo atalina mpisa chances z'okwonoona owange ziri high. Era omula abaana batalina abaana batakuzizza bebasinga okwonoona ate bakuzizza yagenda omuteekamu emize yagenda okujja kwogera ebigambo ebiwemula kola ki oyo nengola ku social media abantu batakuza obalaba byagenda okujja ku live z'abantu asange mutudde bulungi munyumya aliko okuvuma abantu. Kugamba nti bamukuza ajja ayonone tutudde wano bulungi tunyumya ajja leta bakati akamagalalo bakasagalalo. Kati botakola mulimu go fenna otumenya not just gwe fenna otumenya. So it's important everybody does their job, you know. But buvunanyizibwa okuza omwana boba tolina budde tozaala. Simple as that. Yambala condom genda bakusala enseke. And enseke goes both ways. Neza abasajja bazisala neza abakazi bazisala. So batu yagala kukuza abaana genda bakusala enseke togenda kuzaala. So another question people ask me, why do I think it's important abaana okubanga bamanyi olulimi, at least olulimi lwa mama waabwe? First of all, identity crisis is a big thing. Bozaala omwana wo nga talina identity. Kati nze abaana bange bakimanyi, they half African. Abana bange ze bakimanyi, abana bange bachotala tata waabwe muzungu mumulaba siboko na mukweka mwami tera ayingiza kawaii mumulabi. Abana bange bachotala nena nze nkimanyi, even if bali half and half ensi balabanga baddugavu ekyo kyonkimanyi era nsiba nkibagamba tho muli bachotala ensi ye balabanga baddugavu ensi tegenda bateka ku side ni muli half ni ensi ye basindikemo muli 90% baddugavu. So nino kukuza okitegere side boboli bono oli muddugavu at least have identity. That is mwalange bomuze bali ajja kugamba my mother is from Uganda, my Uganda name Viena Yesanyu aviye balungi amanyi okunyonyola erinnya lye bulungi amanyi at least byonna nawe na watu Uganda nembi balaga byonna ningamba it's important omwana okuba ne identity. Black Americans mbalaba bali mukunoonya identity yabwe bava US bagende Ghana Nigeria banoonya identity. Lack of identity is a big crisis. Omwana akola nko kunoonya obuzaale bwe bino ebitu tubera wano nga tuli bato they don't think it. They don't think it. Ne identity jova is very very important. Osanga omuntu nga akuze nga anoonya identity ye noonya tata wange noonya family yange bananga identity is a big thing. Yigiriza abaana bo akatono. Yigiriza abaana bo akatono because it will give them a bit of identity. Zembadde mwene ensi for a long time. Bona wolaga bakubuze kintu kimwe originally from. No matter how good your English is, no matter what ka original. Where are you originally from? Notaniko kogera linejo. You know my mom is Uganda. You know my mom is Ghanaian. My dad is Kenyan. My bijibichi ne boli fuka chi baja chinjayo. Kati omwana ngo jimukwesi. One day they'll have to find it themselves. Fetujidina. Tinze mama wange tata wange wa mamba no kyogera no kirekawo. Nti wange avawa. Nti wa mamba owewa. Nti tuva musaza lya gundi lwaniko byogera. Kati muloza bana afe bana bitamu. I've seen celebrities, it happens to them. They start talking about their identity. I'm half Filipino, I'm half bichi. Naniko kuzijjayo. Nomulanga sasa bambi okwenyonyola kunoka kati omuzadde yagana omwana wo kuko yakweka mwana wa identity ba jimumma akenda kola atya. Mwe bayigirize. It is your job as a parent. Chimuwe oba ali chichawe ne chimuwe.
Chimwe tomukweka chikache tomukweka java tomukweka lulimi lwe zine nimi nzima ntula kuno ku live bawange muzungu neza njokera Luganda kunga lulimi sirange ndiko sase means of communication mu nyumba nebwe ndumala bwe mala communicatinga naye nganzira mu range zekamba bule zine size tulimu bana abantu bakola amateeka okuza omwana wano zikino kanchibanyumize kinyambye nnyo kuza omwana olwawo nnyo okusanga omwana wa wano ayogera ennimi bbiri obanga awulira olulimi lwa maama we ng'ayonoonese nnyo ababadde kuno ku Bulaaya munjulire okusanga omwana wano ku Bulaaya ayogera Oluganda n'Oluzungu ng'ayonoonese nnyo abasinga okwonooneka ennyo be bana aboogera Oluzungu lwokka bw'osanga nga badda maama ni sharabye okusanga wano omwana ng'ayogera Oluganda n'Oluzungu ng'ayonoonese nnyo batono nze bendabye abasinze okwonooneka ennyo bano banjogera Luzungu lwokka ono omwana omugunjula nze nali mu bantu g'omwana yeetinkula mumanya abaana bato omututte out omwana tatereera mukaba tuula yeebuuka alinya namugamba ne kubanga nali mmanyi olulimi olulala lwensobola omugamba ne mukyuka ne mugamba mwana wange ngenda okuwutula oluganda mu bukakkamu obusinga ngenda kuwutula ng'ekyo kigambo akimanyi omugamba nja kukuba nongwakula nga atudde naye kati singa nali simanyi lulimi lulala nali kuzindya sit down I'll tell you sit down you sit down no birango li sit down behave you child ese ndimi tebaziwulira abaana baffe bakyo Oluganda nze bwenjukira omwana wange ne mugaya kimugamba gwe nja kuwutula mugambe tuula wansi tonetiyulirako bunira onokulanga asirisi abaana bakyo Oluganda akimanyi Oluganda mami ali serious ne wana abaana b'abantu abaganya okusomesa abaana abo Oluganda omwogera mu Luzungu nga babonooneseeko obugola mami zalaba omwana wa 10 years yagamba mami shut up netuna bweteba abaana bonna balina mwaka okukutyaka maama waabwe si Muwarabu si Muyindi abantu bonna batya maama baabwe kati gwe maama kiki kyotaddewo omwana wo okubeerawo ne ka respect ako gyakutya abana bonna batya maama we ne waba Muwarabu wala maama akute sapatu atya maama okusenga ne taata we abana bonna batya maama baabwe ne kati mu buzibu abana mumba kuziza nga bazungu zo mwana agenda muzenzera gamba mwami teera nze ndi Muganda singa wali oyagala mukazi muzungu wali kombidwa abazungu banda era abana mbakuza kina Uganda nze sapatu yali enyoka mu nnyumba eno ne paka kati mulowooza mu kyati ntula ku live eno ne ntuma ne mbagamba galawo olugina lugala ne mugamba leeta kino n'akireeta genda oleete kino n'akireeta naggalawo nkuziza abaana nga bampulira neze okugamba bampulira tataabwe nze wana waka tataabwe bamunyoma nze bampulira era abagamba kimugenda kuyita mami nze bampulira tataabwe gwe banyoma ye bamunyoma nze mbagamba kimuvyena genda mukisengo oleete body cream ogalewo olugijjako amataala kagenda abikola tataabwe amutuma asigala ku ssimu ye vyena kanyitu tavaawo neze mpita lumu vyena ng'ayingiddewo ngamba gwenga bakule ne mugamba kubanga nze ndi maama waabwe abaana bonna batya maama baabwe ne bwe twalinga abato nga maama yasinga okuba emikko abaana batya maama baabwe se natural thing si Muyindi si Muwarabu si muki bonna n'Abajapani batya maama baabwe maama tuba bakambwe fa balino muvunanyizibwa bwo ngamba mukuza omwana ne kade question is mwaba generation eno mukuziza abaana temubakuziza mubazadde mubalekedde bamaama bammwe most of you have not even raised your children ensi bakubye kwanga nawe wenyine ensi ekkubye ozadde omwana omulekedde maama wo nze abaana bange nze I've been in families go mama oba toli mukambwe kizibu okuza abaana balina okutya maama mo kubanga taata ye bamutya nnyo it's bad tebalina kutya nnyo taata waabwe abazungu bakuba abaana bamuzi amateeka abagakolera ffe baddugavu benyinyini bakuba abazungu bakambwe mungani mbalaba wano gabafumba abazungu bakambwe bakuba abaana oza zino sayingize mulimu spare the road spoil the child iz'abaana izaabwe bakuba abaana paka kati bakyabakuba amateeka we gali ti gavumenti ebakwate bakuba babasika amatu bakuba engolo babakuba babakuba ozagana amateeka gonna ge bakoze g'abaani gaabwe fo wana bagwira tuli batono nnyo amateeka gaabwe domestic violence asinga banali mu bazungu bakuba abaana bakuba abakazi baran ebintu bamulambula ku surface value ne mulowooza nti amateeka ffe tuli bagwira ffe twakajja mu nsi zino twasangawo amateeka gaabwe amakomera agali wano twagasangawo amateeka gali omwe agasangawo tebagakolera mmwe mumuli bapya mugasanzeewo bakakolera baabwe bennyininyini bakuba abaana bakuba abakazi sobodde nolowooza nti wano bakuba ojja kufumbira omuzungu akuwuttule
baba abusingira ddala abantu so tuddawo nolowooza abazungu balina empisa mukwano mateeka wanenjawulo eriwo amateeka gakola bwakuba mateeka gamukwata bwakuba omwana amateeka kati wana amateeka ge gateekako abantu empingu nti tasobola kukola ebintu emu amateeka gamukwata bakuba abakazi wano violence towards women weeri tenze omwami wange tampisa bubi just because nkubulidde kwa example nze omwami wange tampisa bubi nesobola gamba nti no teri basajja bayisa bakazi bubi kubanga te cases zemanyi za abuse nazo manyi nyingi abantu bangi bazze wange nina bakyala bazungu abandopera emisango ne banebuuzaako advice ze nafuka counselor abantu bajja ne banebuuzaako jojo nkozi na kunyumiza ebitugola birala gambera gyayitamu nenga nasobola kujja wano gibanyumiza bamumbala bano banga bali happy nenga bayita mu mbeera ngakola ka video noza ali happy nenga embeera gyayitamu nga abuse gyayitamu n'omusana bagumujjako you know naye so nze nyizo kuba ndi bulirira tegeza bala bali bulungi zinafuka counselor zabulirira abantu kati nze ninga speaker wabakyala bazungu buli omugwanda bako jojo munene akwebuzaako munene omwami because look some of us have inspired people kufumbirwa abazungu some people come to me jojo watwagaza abazungu but remember siri married to uwo ojja kugenda osanga ekisayiko kikuba emiggo nze omwami wange aleta ne champagne n'amumpa wano mumulaba anfaaka njagala ntambula zi business trip zagende mulekera abaana n'abalabirira gwe togenda funa privilege yemu